Mujibale kuba mikwano mugamba mutya muli mutya ndi wala ne mukwano gwange Hassan nga mulaba era nga bwolaba ka video kano twadde twagala kwogirako nga bukalabika ka video ako nga bwekagenda mu maaso njagala olabe ensi eno yakagyetandike ekituufu kyo kiri nti abasajja bano beeyagaliza okweyagaliza kwennyini okitegeera n'okukozesa ssente nga kye zirina okukola abasajja basimbye enguudo basimbye emiti luno oluguudo nno nga bwolaba obugaali batuterawo ekkubo okitegeera ekyo kyenabadde njogerako ekyo oluguudo lwa gaali kati Uganda osayiriza olaba sayidi eno ku kkono gwali badde mwala ng'ate guvunze obubeera nga bujjuddeko naye wantu wanyirira ekyo kye bayita okutegeka emirimu mu ggwanga ettaka ery'amaanyi ffe abagwira ebyo bye tulina okukolako okujja ng'okulabirira emiti egyo okulabirira enguudo ngezo okuzikuuma nga nnyonjo abagwira ebyo bintu basinga okukola abaana abasinga naddala abava ewaffe Uganda okujja wano nga mu nsinga zino naye kale weeyagalako n'okweyagalako nti kanneevugeko ku kagaali kange era enambulelambule okimanyi nti mulimu ebintu ebimu ebyewuunyisa okimanyi nti buli gamba nga mita 10 waliwo layiti kyogereko ensi ebeera eyakagaali ako nempita ng'oluguudo lwa gaali naye nga luliko amataala luliko emiti bw'oba obadde ovuga ng'owulira okooye waliwo ekifo wosobola okukola ki owummulira nogamba no kati nkooye ate nga woowuunye nti omusana mungi ebbugu mupitirivu naye still bateekawo emiti omusana gwaka 24 hours enkuba erwawo okutonnya naye emiti egyo gifukirirwa amazzi naye tuyina abantu ewaffe abasajja banuuna kasente banuuna kanuuna manyi balina engombe egamba nti kati nga olaba ekikomando nogenda nogula ekikomando kyo kya capati nti nga tetutawala kuteekawo siyadi oluunda kanuuna eyo okwata kwasi kabeera n'okanuna kati abasajja sente zaffe ez'omusolo zonna ze batupiika banuuna nnono labagwa enguudo olaba beauty bayitawo ekiro kyetubadde tetutanaba kwogera this is kata eno kata ate eno ewasemba si kibuga nti kata just eno emabega eno gye twayitidde eno nga ku ddungu kumpi n'eddungu ebimuli ne bimulisa mu ddungu ku ddungu ne basimba ekimuli ne kimulisa basajja bakola enguudo zaabwe bannaayi mukama laba oluguudo awo tetuli mu kibuga tuli besides ekibuga bali naye olaba nga naye omuntu asobola okweyagalirayo n'awulira nga kyekyo sebawo walokinga mu kaggaalo benti wanaye mutambule kabatanatambula ekikoleko mutambule ekituufu ebintu byokozesa byonna bya bbeeyi jebyero enakowaki katuwa kangire weekolera kasenteko kino ekifo kyembadde bateekawo n'ebifo ebyokutuulamu bulungi nnyo taka kafo saakala kubaina kati sayidi eri bakolerayo gye sayidi eri yabaddenga factory naye ebimuli bino bye bisinza okunyumira emiti gyonna gimulisiza amataala enguudo ziri eri okitegeera kale Uganda mwe yalina oluguudo olusinga okuba olwebbeeyi mu nsi yonna okukostinga sente empitirivu naye enguudo z'abaana abasajja banaye zinyirira tezimanyi nalweuganda enguudo ziwangaala n'okuwulira nti oluguudo lwagize kitwala ebbanga ng'otera ddi okulaba abakola enguudo bakola lumu ne bamala oluusi mpozi nga bagala kugulawo ttano ndala ekisinga okuleeta obuzibu e Uganda olwokubadde nti enkuba etonnya nnyo kyova kyekisinga okuleeta obuzibu abasajja sente kati ngeno tano wano osobola okuyitamu osobola okuwumuliramu eno tano okusinza bwe nagirabye eno ngisangamu tonninnyire Uganda omwana bayetalewo dda wali omudaala gw'ekikomando nga mazima ddala this is what we call beauty eno gye bayita beauty awo bakurosingirawo kale kwegamba obutonde bw'enswana abasajja bategera ekintu ekiyitibwa okusimba emiti bo basimbye emiti ddungu naye bagisimbye ate gifukirirwa abasajja bategera ekintu ekiyitibwa okusimba emiti kyekikyasinza okusigama nti wano nze kisinga okunyumira kuba n'abantu they generate jobs
batudde emirimu. By the way n'ekirala kyenyinza okugamba nti alibadde kirungi nnyo omuntu naddala nga ku mazaalibwa ago n'osimba omuti ng'ogwo n'okiteekawo ng'ekijjukizo n'ogamba nti wano guno omuti nga negusimbye empeza z'emyaka bwe giti. Bwegamba ensi nebeeramu obutonde bw'ensi nebubeera nga bweyagaza omuti bwegiri buli kimu awo bawumulirawo osobola okusangawo omukazi watoninnyira nosanga gundi emigonja gye kati awo tugambe nti bw'aba lukaya baba staginzeewo dde emimonde egundi y'embuzi obunyamanyama guno naye guno mutiiki gutegera bulungi naye guli live baguteekako ssente ya buli kika omuti gumu gusobola okuliisa ebbanga okusinziira ku sente abasajja batose baguteekako amazzi naye bannaasi nabadde nootuuyanya bubi nootuuyanye naye nga watu bw'oba ovuga akagaali ako ng'ogenda nga you are moving empewo bwekufuuwa tobiwulira tokawulira n'akasana wakavuddeko n'olookingamu ne wali embali noddako olumye numya ntegeera ate bw'otalumya aba n'agamba nti ate ayogera yani yenzo nnya awo wabadde mu kitundu kyo bayitawo batya namutoza ate sigoberera nnyo sayini ziri awo manyi sayini ziri nnyo eno ku luguudo lw'emmotoka ku nguudo zimayini batera okuteeka sayini gye ziri ekitegeera naye nga zinanyumiddwa kubanga nabuze omanyi kilomita zenabuzaawo nabuze kilomita 22 kati bwogerageranya ng'euganda tugambe ngaokuvanga tugambe ngaodda ku Mbala road kilomita 22 ziringa okuva e Kampala okutuuka manyi simanyi nnyo bya kilomita ebyo sibitegeka nadde ngoberera simu munnange simu manyi twagula zabbe essimu yabadde engamba wali nti kati oli mu kilometers west ate kati ogenze bwoti nti wakakola bwoti simu nga yebiyamba kugamba kati oli mu kilomita west emiti giyo gyaka kyenvu giriko ebiko ebimuli kyenvu bino bikuwaiti kyenvu bajagala kunonyeza muntu ekyo emiti egyo omanyi kati ebyo ebisinga babijja bweru babireeta wano ate wano waliwo kiddunguli erero musana buli kimu ekiri wano baleeta kireeta andi abasajja bakola sente zirina okukola nga minisitule nga bwe bagiwa sente nti ezizo za nguudo za ddagala mu malwaliro bagakola ensi eri taxi free nebakola omusaala gw'ogufuna nga bwe guli kale kwegamba this is the beauty kino kyekyalibadde kyetagisa n'okuyitibwa paalo kitegeera paalo mukama atusaasira akwate ku mitima gy'abakulembeze baffe naye bannange tetujja kumenya mannya naye tukyogereko bwogezi mugwanga ntuufu waliwo otuka n'olyanga oyagala ogambe nti oba wano wewaffe mukama singambadde nzaaliwo eno lesitata uganda osobola okulowooza nosanga tamineeyo okulala eno ddala yakubira eyo ate nga yabugaali ekikulu waziyiseemu sipiidi anjukira oba wakazigiza wakakwata nengamba ki ekigenda mu maaso nate mpitamu apa sipiidi mponampona naye awantu wona ebintu bino bifaanagana naye gye watandikidde neno gyoli abasajja bakola ekimu kifaanagana kyangu nnyo kyakubula woba ngaobula ogenda omanyi oli familia kati olengera awo bona atera okutuuka nga ku accommodation ezafaawo awo otera okufulumiramu awo ekkubo liri erirambuka bweriti awo ennyini kati amwe ababeera eno abategeera mukwano oba oli mu industrial area okitegeera wonna wali wonna ogenda uganda wanyumiddwa kalagundi kanakokutama ene nange olunja kutambulamu pati wali eri wali eri saidi awo batera okulesingira awo emotoka abasajja bawana awo nga baaya awo maliriza natera okumala okutuuka kandi kanyumidde bulungi naye nga bambi mwebale nnyo okutugobera bana youtube mulayikinge musubscribinge mukomentinge betujja baleetera ebintu ebinyuma ebisinga oposti olina ne tiktok page mbadde simanyi nti olina tiktok basinga nti njiwannyo obudde okusinga nga youtube kale bamikwano mweraba